أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Assalamu alaikum. Seka kulikayo. Okay. Tuse. Obadde totoluddeeyo obanga tukaffe tulabanga abadde alimbi olugendo telubadde lubi naye ate lweyongedde okulungiwa kubanga omulungi wange Attention, ladies and gentlemen, may you please have attention. Kenya Airways flight KQ 419 to Nairobi will be boarding shortly at gate number 3. With time or Kenya Airways flight KQ 419 to Nairobi will be boarding shortly at gate 3. May you also check in passengers and proceed to gate 3. Kenya Airways, attention, ladies and gentlemen. Kenya Airways flight KQ 419 to Nairobi will be boarding shortly at gate 3. May you also check in passengers and proceed to gate 3 as you're waiting boarding. oba ogenda kumala byonna yamakesi gaffe banna bazitutte eza nabyo byonna n'engoye z'emikolo obuntu ayinza okugamba ogenda kumala then amate omaloddeyo kimengo era wemanzirayo Ajati, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. And Shay is back. How do you feel? I feel good, of course. Mpulira bulungi. Kiki obadde omesinga ku Shay? Byonna. Basically ki? Of course, nga omissinga omuntu gw'oyagala, nga omissinga omwami wo. Family tiba complete nga temuli mwana. Zijjukira okugambako nti ono omwami agenza alidda. Wakimbuuza n'ongamba nti naye okakasa omwami anadda. Kati ndowooza Kakasizza. Yakomyewo. Ya inshallah nga 25 kwekwanjula. 18 lwetwambala ekiteeteeyi kyaffe ekiriko solar panel ne wifi ne Google. Wanji mama. Hajati Sheikh akomyewo ki ekiddako? Ekiddako? Of course kati meetings genda okweyongeramu amaanyi. Emikolo gye gituuse gibinda binda. Mikolo gibinda binda.
Kiwulire emikolo gya ddi mpozi tujukize. 25 Novemba ne 18 December. Nyambala ekiteeteeyi kyaffe kiri ekya solar panel kiriko wifi ne Google byonna. Era buli anajja asooka kujjako data ku ssimu. Ekiteeteeyi kya dokita nga kiteekako internet. Nkiraba. Omuntu ayinza okugamba nti seeka ebbanga libadde liweze. Abadde tomumisinga. Why not? Why not? Nika to communicate. Okay. Engine ya ku doctor. Nawulira. Doctor. Engine yayingidde. Kyekiddako. Tetujja kutuukayo eno. It will end in tears. So where are the tears? So kyekiddako kati. Kokomyewo. Mikolo. Sente ozikoze. Tusuubire ki ku mikolo kino? Naddala okwanjula tusuubire ekiri mu busobozi bwange. Era kimunaaba mulabye. Mulina okumanya kikiri mu busobozi bwange. So kulikayo. Buddeyo. Alhamdulillah. Aya. Tegeera. Kamunyweze. Ontyo. Tegeza kuntwala kwaje. Ibla. Shey. Kati aja tumunnaye mufunye unaze omulabye. Munnaye tugambe kiki omuntu like omusuubizaayo Ngamati mufunye nakamufuna. oli banga lyobadde obaze munenga tomulabako omufunye. Bana n'abasobola babeeko. Aja tunzamulina kuba. Babeeko bana. One. Asuubireyo kapya ki kazeemu okulabako omutegekeddeyo kaki Bannange. Kiseera tuba n'ebipya na hajat. Omukwano ogukula abukuzi saawa. Tubanga abeera byejjo. Kabadde kagenderere okubeera nga Ajati omulumya okutuuka ku mbeera ey'okubanga n'akasimu akatunulako buli akadinga n'alaba tovaayo. Ennyonyi edilayinzeemu ku kati. Okay. Ajati ogambye tubadde family tebadde complete. Kati ejjudde eweddeyo. When Anwar yabulawo atubeera complete. Atata owulira nga yeesumba okubeera atakubaja n'omuzaako ku myaka emikaaga yamuddako. Ekisanyusa ennyo okulabako kuliko ekkubo. Chairman w'embaga. Chairman. Oyo yamu kuba likakiiko. Alhamdulillah yebala omulimu ogwo bannange. Webalire ddala. Suubire ku nzige zifaanana bwe ziti okubeera ku mukolo. Buno obusolo bwe tulunda. Wayisebo. Obusolo bwe tulunda. Gayo kirina kiriko wifi. Atunyonyole ku byambalo. Outfit zo ezigenda okubeera ku mukolo. Kino nga kyafaayo ku bibaddewo. Eriko wifi. Kuliko wifi ne Google. Password eri free kuba n'aba ku mukolo. Ako kasootuka ku mukolo. You just disable your data. Automatically nga ekiteeteeyi kyange kikuteeka online. Shey yabirese. Byonna Bibalibwamu nga sente nakashiya. tobabuulira tobabuusa. Tetulina budget. Wangi? Tetulina budget. Omutunzi wange. Omunaku wakufa. Tomina budget.
Check open. Ani yatunze engoye z'emikolo mugaye kuliko gogo wifi ekiteeteeyi kyatambula from Texas to New York to Boston nekyoka kijja Uganda nga kyonna kitegekeruddwa nga Hajati kwambala ne engineer ekisaawe ky'ennyonyi tekiriiko ekisaawe ne compound ate swimming pool naawe kalakonye ewo tekiriyo tears yaggwa dda natulize balogo naye nabo bagenda abalogo tebakyalina sente zabakwako soko tubulyeko wafuna omwagalwawo ngaomwaga nga tukulinga abantu nti tumi kya bulijjo ekyo kuba bo bakitwala nti buli awangalire South Africa aba sangoma omutere abaki naye nga kyensinga okumanya nti true love always wins, so kyesinga obukulu in all this Dr. Zambulina naye ebigambo bijja bigambibwa nti lwaki relationship y'abantu nga like tetera kuwangaala tulaba ku y'omukulu Rabadaba ali mu biwo ali mu miranga oba n'omukyala gwamanyiddwa nga Magi lwaki relationship ezirimu showbiz teziwangaala ebintu ebimu nja bikuddiramu kubanga oyinza okubanga munaasa okuddira muleke kudda mu kuzaala wanga abantu bannange mulesa abantu abaavu busimanyi Rabadaba yaani muyimbi yayimba lwimba ki mukyamu kyambyeki tumumanyi simulanga nako simumanyi namumanyi ono omusajja gwe mwogerako mumumanyi mumulabidde ebbanga kikyekyo buli ogosoza omutunzamu kamera kati ate lwaki omubuuza ebintu ng'ebyo abantu baku respect bannange mweku kitiibwa ontajjidde mu ggaali gy'ava tavuzeewo ggaali okomawo wajjago tumukimye ku kisaawe musi airport ya Uganda mpozi nga ndabika tuliko entebe airport bono sewe tuli mu koona lyewa Kisekka tuli mu koona. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. bakubuulize ku bintu nga ebintu by'oleese bakubuulize kigenda kuba kitya mubuuze ku bintu ez'omukolo kyanjawulo ki ekigenda okubeera ku mukolo obuuze mubuuze tulabye emikolo gy'abatutumufu abanene ng'emikolo wabaawo ebyenjawulo tusuubire ki ekigenda okubeera ffe kyanjawulo kuba teguliiko budget mpasingira eri Ajati obadde n'ebigambo bingi nga Hajati anaba kubeera ng'atuuka naye bwaze ebigambo nga bibuze tijagala genda waka Ajati katono nnyo wedde omwesanga ng'ogamba naku lulindiridde ebbanga sooka otugule fiiringi essaawa zino kagettaala tumansireko ku ddoola
omwami yalina rangi balandi babikitugiregiremu bakasukosaidiza ddyo mansire mukko obudde bwakiro yatize negomba obulamu bwammwe jati atuwera ndi bazayina ne bali batukozeeko abekulu naye aja kuyita otuwe sente kibidomu jangu ssebo lwaki atuleka nga tatubadde haji yakakomawo gwe naffe gyetulise tegeera Wajjawo kamera z'essaawa zino ebitogera byavunanyizibwa